wabadde wakasatiro katale ku Kaleerwe abeokwenda yabadde batayizagayo okubeera omutujju ng'abadde no Bomu gy'abadde agenda okuba abasuubuzi abakolera mu katale ako. Okusiira ku mugizi wa UPDF Major General Felix Kaleerwe omutujju ono abadde mukyala era bazze bamulondola okuviira ddala e Busega ng'abadde atambulira ku bodaboda. Enkya ya leero abadde azze ng'ayagala kuba katale ayina bomu mu kisawo. Bomu eno mu lunabudu bagiyita IED, improvised explosive device. Okusinziira ku Kaleerwe omutujju ono abadde alusa olukwe olw'okuba abasuubuzi b'e Kaleerwe kw'ossa n'ekkanisa ey'omusumba Samuel Kakande esangibwa ku bbiri ategeezezza nti ab'okwenda bamugenda ne bamukuba amasasi agamugya embudde. Eky'omukisa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza kati awo akasawo ne baka ku mulambo. Ekyokubiri tutegeddeko nti booda yagirinyidde Busega, owa booda asoboddeyo okudduka. Ab'ebyokwenda beemuguludde akatale ne baggala amakubo gonna aganyira n'okufuluma akatale era ne bagubona abasuubuzi bonna ne kuba okuliggala. Abasuubuzi abakolera mu katale kano boogedde ebibaddewo era nti bo bawulidde masasi kyokka ekibalumye ye munnaabwe essasi gwe likutte mu butanwa nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro. Wabaddewo moloka ya Kenya ey'obumonenge epaakinze kati bo ne babaako saidi eri jjukira ffe tubadde wano bamaze otuyitawo katono kati mabega wa moloka eyo amasigi gasinga okuvugira amangi. Wabaddewo omusajja waffe wa bodaboda kagaali bamuyita Hamudaani kati ye asigadde alobye abantu baddusewo nga yakyali awo sasi naye ne limukubiramu wano limuyitamu era saawa eno bamututte ali mulago. Ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu katale kano aka free market Waso Zaidi ayogedde ku bibaddewo n'agumya abasuubuzi babeere bakakamo. Buli muntu yenna abadde amanyi mukulembeze wa ggwanga yagenda okukola ki okuyitawo naye bakyewunyiza ng'ate bazze bagobagana n'abatujju babatujju babiki tetutegedde ne babazingisizaawo mu maaso g'akatale g'obutale bwaffe awo Kaleerwe. Adumira poliisi mu Kampala North Moses Nanuka naye ayogeddeku n'abasuubuzi n'abasaba okubeera bakakamu kyokka beekengera abantu be batamanye. Security etandika nammwe kyamaanyi muteekewo enkyukakyuka ku kkubo mumanye abantu abakolera wano bakastomers ndaba bw'ojja wano buli omu akubuukira. Obijjidde nga 3 omwezi guno Bomu era abaluka bitundu by'Omunyonyo abaali bagitambuza okulina ishe bya Luhanga ne battirawo. Abadde akola ng'omwogezi wa UPDF kano Chris Magezi yayogera ku ngeri gye batte ku lukwe luno ng'abatujju bali baagala okuluma abalamazi abaali ku kiggwa ky'omutukuvu Lerya Kaggwa Munyonyo abaali bajjukira abajulize. Twali twakwata omuntu nnaku 2 mabega terrorist n'atuwa information plans zino zibadde ziriwo ez'okukuba abagenda okusaba oba bali mu kusaba. David Tamale yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.